Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna abafollowinga Fadi TV ugine beebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkadde ekitalo waliwo abadde omuvunuzi omukulu ku kyaki ya Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi omusumba Joseph Kyeyune yafudde munnange ekitalo nnyo era nga munaye Kingdom TV jjukira Kingdom TV ya Pastor David Kiganda era nga omusumba ono abadde akola ng'omuvunuzi ku kanisa ya Pastor David Kiganda bambi ekitalo nnyo ekya Pastor Kyeyune. Pastor Kyeyune aludde ndowooza mulwadde aludde nga mugonvugonvu muna ebyo bitalo nnyo ku sayidi eyo era nga enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso mwongere okuba nga mugifollowinga abali e Iraq abali e Saudi Arabia abali mu ggwanga Uganda mbebaza mwenna mbagamba nti bambi mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga goina atinaba kuba nga osubscribinga ngenda kusaba osubscribinga onyiga ekkade bona subscribinga n'onyiga ekkade ojja kuba oreceiving ka notification whenever I upload any video on my YouTube channel. Stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi muna ebyo omusumba Kyeyune oba Joseph Kyeyune afudde alwanye okulwana okulungi akumye okukkiriza kitalo nnyo bambi kitalo nnyo ku sayidi y'abantu abasabira ewa Pastor Kiganda okutwaliza namwe mwenamwena nga mukkiriza mu Pastor David Kiganda mwenamwena abagoberera okusaba kwe ku TV radio ku YouTube emunange abadde amanyi omwami ono afudde ndoza ssaawa nga 2 mabega nga bamulanze nga bamubise nti afudde koina nga obadde omumanyi manya nti munange afudde asiza omuka ogw'enkomerero banga sigwanvu like 2 hours ago Kingdom TV confirminze ku social media ando yaabwe kitalo nnyo tona kuba nga bafulumya alipoota kikividdeko omwami ono kubanga afa oba omusumba ono Joseph oba Pastor Kyeyune Joseph tewali alipoota yonna yafulumye naye nga amawulire geego nensobodde okubanga nfuna wano ku Fadi TV huge mwongere okubanga mugyekumira abali Uganda Kampala mikwano gyange abali mu ggwanga erya America abali Germany mu kibuga Berlin mbatumiddeko ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkade abali Germany Berlin abali mu Iraq Baghdad abali mu Oman mwebali nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV gibaba updates mba nazo eziba zitambulatambula naye nga bambi bitalo nnyo Mukama Katonda yongere okuba nga agumya endiga eziwa Pastor David Kiganda kubanga abasinga abantu babadde bamumanyira omusumba ono anti yabadde avuunula yabayadde omuvuunuzi nga bw'asoma mu Luganda ng'azza mu Luzungu bw'asoma mu Luzungu ng'azza mu Luganda yabadde omuvuunuzi ng'ebiri mu Luzungu abizza mu Luganda ebiri mu Luganda abizza mu Luzungu abavuunuzi engeri gye bakolamu engeri gye bakola ki yeeyo engeri gye bakolamu afudde nkisinaba okutegeera abadde mugonvugonvu oba jasi afudde kibwatukira kubanga munnanga abantu bafe bibwatukira sebo ng'omuntu abadde mulamu nene negamba nti afudde nti atagaddemu katono n'atalantukamu katono n'aserera n'afa ebiseesi ng'osaba biyita bibwatukire ebiri abantu bane nga bafa ng'abadde mulamukirya nga sigamba nti abadde mulwadde ng'abadde mulanga mbadde munyumya n'akutuka n'agwa nebagamba nti alumbiddwa ekirwadde tumutusemanga mu ddwaliro bagenda okwagala okumutuusa mu ddwaliro so nga bagamba nafudde dda kugambye ye nfa kufa bwekutebwe kubeera naye nga bambi kitalo nnyo Katonda agumye endiga ezibadde zemmanyi zonna mumwenamwena nga mubadde mumumanyi nga musale wa Pastor Kiganda omusajja yafudde Pastor Kyeyune Joseph abadde muvunuzi wali ku kanisa ya Pastor David Kiganda kitalo nnyo ddala bagita Fadi TV egimbe bulungi mbagala nnyo mwena mwera